balina basement bajjeko newe bakebereyo oba waliyo basement gyagenda kuteeka President Museveni Misa ave mu kyalo okutiisibwa kwe tulina saalimu atusuusiza otutiisatiisa tuli ku kyalo kyaffe tulina okweyagala nga bali ku kyalo fe tuli batuuze Misa gwatugamba Misa yani si atwala ekyalo kino ekyalo kirina chairman waakyo chairman Mutebi gwe twalonda kati saalimu atugamba alina basement twaga tugende ewuwe tunoonyereze basement eyo yeefaanana etya atwagaza ki addeyo ewaabwe tekina kye tumwagaza Museveni gwavumaganya na kino ekyalo takimanyi ne buli kaseera Museveni yamutuma ki atugambe ekintu Museveni kye yamutuma tetwagala bwenkanya twagala stampu yaffe twagala chairman waffe gwe twalonda chairman Mutebi Elisa bamutuwe atukulembere saalimu tetwagala tetumwetaagira ddala tana kyatwongerako kolaki bali mukubba bululu babbe ekitiibwa ky'ekyobulu bw'owanguza ne bagaa nti wabba bubbe naye tukwegayiridde weetegereze nnyo abantu b'okugulawundi b'oteeka wansi bo ne bajja mu nnaku bbiri n'akulaga nti weenaalemu lukulwe naye ng'ate be basinza okufiriza obululu mu Uganda n'ensi yonna okubanga kati bakwevuma buli kimu naye tweyanziza Pulezidenti Museveni tuyambe otukakanyize ku bantu abatwerimbikamu mu myaka emeka oyo omusajja gwe tugambako tannaweza na myaka 5 ng'akuwagira naye essaawa zino atulaga nga bw'agenda okutuwamba n'okutumalawo fenga ekyalo twalonda abalala batugaa twalonda naye ffe tumanyi twalonda era twalonda Mutebi Elisa nga chairman waffe ffe saali mutajja twekakaatikako tetumwagala ng'ab'essumbwe tetumwagalira ddala atuveeko aleme twesibako Nze okuleka njagala bwenkanya okuntisa tekintwala nga kikulu naye twagala bwenkanya President Museveni twagala tusindika ababaka bye yabawa bajje batuyambe kubanga abo bayambe walala fe tuli mu kutisibwatisibwa wano kuba tetulina bukulembeze bweyimiritisi ne badduka n'ebipapula muganda we kirisimayi bamuyita diala fomu badduka nazo kuba muganda we gwe yawango ebyokulonda wakatiko byokulonda tegeera bamuyita kinaabi webito ebyajjamu akacyankalano ne tusigala mu bbanga bwetu yali alonde saali wa Luganda yali muganda wa Saali asula kirumu amanya Salongo Serubiri wa defense mu kyalo ky'Essumbwe twalonda chairman Mutebi nga chairman waffe era abatuza bamwina mu essuubi ddene nnyo okusinga ye Yesu ku bantu nga ayagala okubeera chairman wa talina busobozi bwa kukulembera kyalo kye tabulina n'akatono byatambula biti ebyokulonda okutuka okulonda nsaba y'okutula byatuka okulonda tumala okubala abalulu oyo muganda we Musa Kinaabi ne Piso badduka n'empapula za diala forms ne badduka nazo ne bagende wa muganda we omulala Haji Yusufu ne bawandiikireyo awe bebamanyi bakoleyo nga bali ewaabwe tebagoberera amateeka ga byakulonda nti omala okulondebwa oba okola kyonna badduka buddusi n'ebipapula tubirabanga nako bidiala forms tuula buli zimbu agenda kulayira tumayagala kulayira mu tteeka ki oba mu kitundu ki tetumanyi tuula biwulire yali wa Luganda yali muganda we bamweta Bulesi nga ate nga kyoyokona kanga tikamumanyi ng'omukozi waako kamwegaana layini zasimbwa bulungi nga batulagira okusimba Mwai Mutebi nafuula obululu 375 ne bukakasibwa oyo Mutebi amini saali mu kiso nafuula obululu 125 bebekasibwa oluvannyuma lw'okulaba nga Mutebi amusinze badduka ne diala forms ne bafuluma ne badduka n'abasirikale b'ekitundu nga tebasobodde kukola kye balina kukola okulangirira omuwanguzi olutwa diala forms n'otuwa obuwanguzi baffe badduka ne bagala bikolera ebbali wali top area lwaki yalondesa temumwesiga anti yali muganda wooli yalina public interest mu ekyo kyali akola bali bakaba enguzi mwalimu enguzi mu ebyo byali akola okwemulugunya kwe tulina ku kyalo Ssumbwe abatuuze b'Essumbwe bakeera bulungi nnyo olunaku lwali lwakubiri ne tugenda okulonda bwe twatuuka mu kulonda emivuyo gyaliwo mingi nga gikulirwa oba yeggiso bwe gikulemberwa poliisi n'ebitongole by'okwerinda osuwa ku poliisi abantu batandika okuba nga babateredde omuziziko obutabasoma mannya gaabwe tebayingira
kati ne basoma akatabo akasooka bwe kagwa ne baleetaako okubiri nga kali mu baana basomero amannya nga ga kika kimu ga basiraamu temubangamu mukatuliki oba mulokole essomero libagamba lyani lya muganda wa Saalimu nga lye lireese abaana abo basobole okwetaba mu kulonda okutuusa abatuuze lubaabuuza lwaki lijesti esomero basiraamu bokka bwe baabagwamu era yali ali ku mulyango n'agamba okulonda abali munda be baabalonda ekirungi ekyalo kyali abantu abamu bayingidde ne basimba ku layini bwe baateeka ku layini ya Mutebi Erisa n'esinga obuwanvu eyali akulira ebyokulonda n'agibala bulungi nnyo n'afuna obulwa byali 3 nga mwameka 345 bwe baamaliriza ne bagenda ku ya Saalimu ne bafuna obulu 125 eyali akulira ebyokulonda engeri gye yali muganda wa Saalimu bamuyita oba yeyisa Kinaabi asula kiwumu naye kwolwo yali Sumbwe okumanya tulabye n'ennaku yaani y'omusajja oyo bwe yamaliriza ne bamukwata ku mukono ne Saalimu abasirikale abaali bagaidinga ku luggi bagula bulungi oluggi Saalimu n'ayitawo n'agenda n'empapula ze okutuusa obudde buno tetumanyi kiddako ku kyalo Sumbwe batugamba ekyalayira luli alayira naye tutaddeyo okwemulugunya buli wamu buli kitongole kyonna ekyetaagisa naye tubuliddwa obuyambi tetumanyi kiki kyetuzzaako ku kyalo Sumbwe mutukakako omutya omuntu gwe tutayagala ng'ekyalo era agenda tufuga atya onoogenda otya omuwaabeko omusango nga akimanyi tewamuwa kalunga n'abantu be yafuna nga yaleeta baleete kuva Kiwumu Kirimamboga tebakola ki tebaali b'Essumbwe okutiisibwatiisibwako kw'amaanyi kubanga abatuuze b'Essumbwe bali ku lisiti essaawa yonna era amawulire gajja kufuluma mujja kujja mugakwate nga waliwo ababuze kubanga tuli mu kutiisatiisibwa kw'amaanyi nnyo babagamba batugamba otuwamba bubuuko bajja kututeeka mu besimenti looni nesimanyi looni oba kika kyajja mu Uganda kumalawo bannansi kyesinategeera oba Pulezidenti Museveni looni yaziyingiza kuwamba bantu mu Uganda bakitugambe tufunye obwenkanya omuntu ng'alina obuzibu ku kyalo kye ate gwe simanyi bw'oyingizaamu minisita n'ova minisita oli w'e Kampala ate n'ojja n'oga nti munaye nja kuyiwawo omubiri ku lwa gundi afuge kati anaafuga miti ng'atuwambye n'atumalawo era ye bw'aba atuwambye ekyalo agenda kifuga na baani tusaba Pulezidenti Museveni otuyambe otusindikire mukulu Balamu ajja atuyambe atuwa obwenkanya ekituufu naffe tukkakane ku kyalo kyaffe nga tuli baki tetujja kutundibwa poloti zaffe mataka gaffe abakadde bali muno balina ebyabwe naye bujja kukya ng'oli abatunze olw'ensonga sayini tazimanyi ajja kujja bamuwa ekipapula akisayiningeko abantu babatunde ettaka lyabwe ndi lyatundibwa naye ng'ensobi evudde ku chairman gwe tutaalonda ndi mutuuze w'Essumbwe nga nina enyiike ennyingi ennyo ku mutima okulaba nga pulezidenti waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni ekyakutwala mu nsiko kubba bululu naye kati nga gavumenti eno ey'NRM bali mu kubba obululu n'obusimbe mu mugongo pulezidenti abantu beeruweero wabaziika bubi noziika abantu mu kinnya kimu abantu baffe ne tutabaziikako tebaliiko malaalo lwa bululu lwaki mutuza mu maziga tukooye okukaaba pulezidenti tulwanirire nga bwe walwana abantu b'Essumbwe weraliikivu ku kyalo kyaffe erinnya nze Dr. Kawuki erinnya lyange nze eri mutuuze w'Essumbwe n'obweraliikivu tulina ku kyalo kino okukangakanga abantu okutiisibwatiisibwa olw'okuba twalonda Mutebi Erisa chairman Mutebi Erisa ye gwe twalonda ng'omukulembeze waffe kati abeerimbika mu bwe bachairman be twalonda tebaliiyo beerimbika nti NRM nenga bakagenda mbu NRM so tusaba President Museveni otuleete baminisita ndabyeko minisita Balamu ndabyeko Nammere bonna baminisita abo tuyambe bajje ku kyalo kyaffe ky'Essumbwe batuyambe emiteeru gye tugenda tufuga nga twagala gye tufuge
tufune chairman waffe chairman Mutebyerisa bwe twalonda kubanga obwenkanya nti abantu twamulonda obulu ne babubalanga buli 375 ng'oli ali 125 kitegeeza nti nako omugongo bakabye tulaba President Museveni tuyambe eyo embeera ntuufu kubanga bakimanya nti nno ife weetuli tusaba buwanguzi bwaffe osanga bagenda kuwamba ono olw'okuba muwagizi wa Mutebi so ebyo babyogera naye nga bayita mu bakulu abali waggulu minisita Kabanda oyo Mr. Salimu mwayitira olw'okuba mwannyina bajje bakole ki naye tusaba President Museveni atuyambe kuba kino ekyalo minisita Kabanda si mwasula oba okitegedde nti twetaaga obuwanguzi bwaffe nga ffe ab'Essumbwe chairman Mutebyerisa gwe twalonda. Kwemulugunya kwange nze Musumba Ssaalongo Judy Kataate ndi wano Ssumbwe wensibuka we nina amaka gange ndi mutuuze najja ku kyalo kuno mu mwaka gwa 2011 ndi mutuuze ninako amaka ninako ekkanisa ndi mutuuze alina ebiwandiiko byange ebimmala ne mu buweereza naye nnoonya bwenkanya ku kyalo kwendi tufune emirembe okutegeka okulonda kwategekebwa okulonda akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama n'atuwa okulonda obulungi era n'ategeka okulonda okwaliwo kati tutandika okutandika okwagala okwewandiisa ng'abantu nga bategesa okulonda bategesa abantu bagende bewandiise ffenna twewandiisa abantu b'oku kitundu kuno naye tugenda okutuuka okulonda amanya gaffe agamu tegakola ki tegadda tugenda okutuuka wali ng'obutabo obusomebwa bulala ne bamanya abakikola nti bagenda kuyitamu bulungi nnyo bali akalulu tugenda okutuuka mu lensi y'okutandika okusimba ennyiriri Mukama n'atuyamba gwe twali twagala mukulu Elisa Mutebi n'ayita mu bulungi layini ye n'ebeera mu bantu abasukka 370 naye munnaffe gwe bayita Saalimu n'afuna obululu 125 tebaalangirira badduka buddusi ne lodgement zonna ezikwatagana kukola ki okulonda n'akulira ebyokulonda ne badduka naye ne bagenda emmanju ewa Musumbale ki gye baakolera vulugu waabwe twateekayo okusaba kwaffe byabakama twekubira enduulu bwe twekubira enduulu ewa mwami byabakama ne tutuukayo n'atuyisa na buli kimu kyona tutwala n'endagamuntu ze yatugamba tuzikuŋŋaanye ezasukka ebibiri ne tugenda ekyamazima tuludde okuddibwamu tetuddibwangamu tugenze mu z'ofiisi ez'enjawulo ku disitulikiti ku magombolola tugenze mu mbeera ez'enjawulo naye ne tusaba mukulu Balamu nga bwe yafuna okwemulugunya kwaffe ajje wano Essumbwe akole ki atuyambe mukulu Balamu tukukoowoola Adamu na Mmeere mujje naffe wano Essumbwe tetwagalawo kiriwa musaayi twakola emirembe okuva edda n'edda tugumiikiriza naye munnaffe tutambulira mu kwetiisibwatiisibwa omukulu Saalimu atambulira mu kututiisatiisa agenda tuteeka mu drone abamu agenda bateeka mu buutusi za mmotoka atukubira amasimu ekiro atukola kyatutiisatiisa nange ekiro yankubidde amasimu nga ntiisatiisa gaŋŋamba nve ku bintu bino nze Musumba Ssaalongo Judy Kataate yankubidde amasimu naŋŋamba nti buli kakulipu konna kenteekayo ku mukutu gw'ekyalo akawulirira akalinanga obujulizi kiraba kakitegeeza mukyo nti atambula atutiisatiisa tusaba mukulu Balamu oveeyo ojje ku kyalo kuno mu mazima oba owulira ng'oyagala abantu ba Muzeeyi Museveni babeere abalamu jangu ku kyalo kuno nga tetunakolawo kwegugungako nandi Musumba naye nange ezange zivaako ekyamazima mbabuulira mukulu Balamu jangu otuyambe tuli bantu abeefuze abantu babuuliridde okubanga beeteekateeka mu mbeera ennungi tulinde amazima tulina bye tuwulira omukulu awaayo enguzi alina enguzi gy'awaayo ayagala bamulangirire ffe tetugenda tambula na nguzi tukimanyi naffe bennyini tuli ba NRM naye okuba nti NRM tetumuwagidde tumanyi obuzibu obumuliko ne byatasobola kutambuza kyalo twamulekera obwa chairman bw'ekyalo twabumulekera obw'okuba nti abeere chairman wa NRM naye ekyalo kimususseeko kyo kinene kyetaagisamu ku bantu abalina ku bwongo ffe twogera mazima nga nze njogera mazima ku lw'ekyalo kino oba numbibwe naye ekyamazima gali nti Saalimu ekyamazima teyayitamu ne ku ssimu babadde ankubira mugambye nti Saalimu tosobola fuga kyalo kino kireke amazima gazzeeyo gye galina okubeera mukulu Balamu tukuyita nga tetunayiwa musaayi era tetukyagala ku kitundu kuno twetaaga mukulu Balamu oveeyo pozi nga mutugamba nti waliwo ofiisi endala
naye wabawo ofisi y'obwenkanya esinga ku yabbalamu naye ekole ki naye tuyambe tetwetaga era ne bwanaaba abamuwadde mu bwammancoolo tubategeeza tugenda kweyawulamu ebiwayi sijja kgenda ku erosiye lwakirifa okusenguka ku kyalo tetujja kgenda ku erosi ya musajja atiisatiisa abantu era bwendogo olya numbe naye sigenda kugenda ku ofisi ya Saalimu kubanga teyayitamu mukulu bbala muvaayo President Museveni waffe w'amazima nange ndi musumba awagira Museveni naye sigenda kukkiriza Saalimu kujja kutufuga kuno ng'ate ekyamazima teyali akalulu wegaba amazima mu gavumenti yaffe gabeera amazima kale n'olwekyo nkowodde gavumenti nkowodde Migadde mutabanyi wange minisita Migadde jangu mukulu Katumba Wamala ekyamazima jangu mutuyambe mujje wano wemba mwagala NRM okutereera nkuyise Migadde nkimanyi oli mwana wa waka mu nnyumba mwennyini jangu naawe otuyambe kubanga tukulaba otambula ne baminisita mu misoma gyonna mujje mutuyambe tufune obwenkanya wano Essumbwe nsigadde ndi musumba Ssaalongo Jibikata.